Obucaafu ennyanja yatusalako awe kweyambira bulijjo mukale kwegamba embeera nga bwetambula omuntu wasanze wakolera ebibi byakadiima lwaki andi kati embeera ya toyireti tezitumala toyireti ntono kati kiba kizibu kale kwegamba omuntu ogenda mu toyireti kati kiba kitegeeza olwasa okujja ekiro asobola kujja neyambirako ngaawo kati ne bw'oba ng'otambatamba oyinza kulaba weebasaasaanya ng'abapa mamayumba ne bateeka muveera ne bakasuka. Kino kibawa bweraliikirivu ki? Obulwadde kolera era yali atulumbyeko wano abamu ne bafa. Naye okusoomoozebwa kwe tuyina ng'ekitundu ffe ab'ebuganga bannange emikutu gy'amazzi baatuzibira emikutu gy'amazzi wali waggulu amazzi gasenzeewo amayumba gaffe. Abantu abasinga tukwese toyireti enkadde olw'embeera ne mu kiseera kino abantu abamu bagidduka ne weesanga nga olina kuvugawo kagaali ne weekanga nga olinnya booda ogenze wali eyo naye nga embeera y'ekitundu kino obulamu tebunnaba kuba bulungi kutebenkera. Obukyafu bwo bungi abamu basula obukyafu ku mayumba ne weesanga abamu kati nga mu mbeera y'enkuba eno abamu obukyafu babuyiwa ebweru babusuza mu zibaketi kale nga kitwetaagisa embeera ey'enjawulo ba okuyambibwa mu ngeri y'enjawulo ekitundu kyaffe okukyuka kuba guno mukyanga buli lukya amazzi gakuba nga gayingira wano naye nga tugezezaako okulwana kuba nze omwera kubakadde babeera ku bbalamu era nasenguse n'enzira eri waggulu ewanga amazzi gasazeeko. Tooyi nga ya layini ogenda n'ogendako ng'ajjudde musimba layini tebibadde byangu. Tugenda mu buveera olw'embeera y'etooyi olw'embeera y'etooyi ntono singa obuzigo obwo buli buna singa abantu bajja bataano ng'oli bubi osobola okwesimba layini abantu 10 bamala ogendamu nawe olyoke ogende awo nina ogenda mu kaveera n'enkasukawa lw'ebito tebalimbye olw'embeera. Sulaiman Senkubuge Musoke okusookera ddala neebaza abalwazi mission olw'okutudduukirira nga bannabussi era bannazzinga okulaba nti batuzimbidde kaabuyonjo eno. Ekituufu kiri nti ffe nga bannabussi ekisinga otusoomooza bya buyonjo nti si wano wokka wabula n'emyalo emirala gyonna bw'onoogenda ng'ogirambula ekizibu kya wano kifaanana n'emyalo emiki emyalo emirala. So ng'abakulembeze tubadde tukiteekako nnyo amaanyi n'essira okulaba nti ebitundu bino ebyetooloddwa ennyanja ate nga bivubirwamu okulaba nti bifuna kaabuyonjozi naye okusinziira ku bajeti ya district ebadde ekyali ntono. Nze mukalazi Charles Senkandwa ssentebe w'eggombolola y'e Bussi. Ggombolola eno ya bizinga era nga kino kye kimu ku bizinga ebina byentwala bakiyita Zinga Island. Zinga Island wano wetuli wayitawo Buganga nkambi eriweza abantu abasukkako mu 2,000 era nga ku lw'obungi bw'abantu kitutwala okubanga kyandibadde n'enkizo mu buyonjo. Kakati nga ffe gombolola nga ssentebe w'eggombolola bajeti ey'eggombolola eri wansi nnyo era abantu bano twagezaako nnyo tubayambe okuviira ddala mu COVID naye nga bajeti yaffe gye tufuna bwe tugamba nti nno tugikwate tuzimbe toyireti y'ebuganga kiba kitegeeza priorities endala zonna ezibeeramu tuba tuzisudde wali tuba tuzivuddeko nga tukoze kabuganga kokka. Kakati ng'ate ne bannaffe be twasikira mu by'obufuzi bagenze bagiteeka mu bajeti toyireti y'ebuganga kumpi emyaka 5 naye ng'era bambi
ekitundu kino tekifuna mukisa gwa kufuna kabuyonjo. Ekitundu kino mu bugazi bwakyo n'obungi bw'abantu buli muntu alina efuuti nga 10 ku 10, 2 ku 2 nga tasobola wadde okwesimirawo katooyi. Abalina wanene bw'aba ne fuuti nga 5 ku 10, oyo yekka yasobola okwesimira tooyi, naye be babale abali ku ngalo. Kakati nga tekibasobozesa buli omu kubeera nga asima tooyi, kyokka nga mulimu amaka agasukka 1,000. Kati bwe mubanga mulimu amaka agasukka 1,000, kiba kitegeeza nti nno tujja kufuna butooyi 1,000 obusimibwa. Obuyonjo tuba tubutunuulidde bubi singa abantu buli omu asima katooyi bwe batyo. Kakati ne tukitunuulira ng'ekitundu ekikula ekyandyetaaze okuweebwa omukisa ogw'enjawulo, okulowoozebwako nga ggombolola bw'etasobola, at least district eveeyo mu bwangu ne supplementary budget esobole okubeera ng'ekola ku kutaasa abantu 10,000 abatudde mu kitundu kino. Era nze ndaba singa baba tebafunye mukisa, tujuliridde okuddamu okubeera nga abantu bano bagwa mu ntatya ey'okulwala kolera gye baavaamu emabega, kubanga ekitundu kino kyafunamu ku kolera emabega awo, era kukyava ku buyonjo n'omujjuzo ogw'abantu abangi. Kati singa tetukitunuulira nnyo ne tutakiwa priority, kijja kuba kitegeeza nti abantu baffe bajuliridde okufa mu kaseera akatono ennyo, ate nga kirimu abaana bayitirivu nnyo. Kakati wensabira district bwe beebadde tennabakiwa priority, bali mu budget laying, naye ndowooza yawedde, naye wakyaliwo omukisa oguyingizaamu enteekateeka eno, abantu bano bayambibwe. Miliyoni 10 tezisobola kugaana kuzimba toilet wano, okusobola okulaba nga abantu bafiibwako, obuzibu bwe bafuna emisolo gyakendeeramu, ne babeera nga abaali abavubi kati bambi bayimiriddewo oluusi nga tebalina bye bakola, beeyiya bweyiiya, famire omuntu kyanaalya okusobola okubaawo, mukene baaba mugobako. Ekyatuzimbisa actually biosystem, because twatuluyanga eno waliyo toilet singa mutunulawa waliyo toilet endala ne mulabe ng'egye zifaananamu, nti because wansi wagonda ate bateekayo basima busimi, so wanafuwa mangu because kabuyonjo naba obucaafu nabwo bugenda mu ttaka. Neno system ojja kulaba nti toilet eno singa okomawo after 5 years ejja kuba efaanana nga bwefaana, because tewali bucaafu bugenda mu ttaka, bonna buli digested, okitegeera nti ne baba observing. So this is a new system for the islands. Era susuubira nti mu future abantu baliddamu okuzimba pit latrine, because first of all pit latrine zirwaza because obucaafu busaasaana ne bugenda mu mazzi, ne buno buli contained ate buli actually in future basobola bukosanga gas. That's why we are implementing this type of toilet, nti mu maaso eyo basobola okuharvestinga gas ne baaka ng'amataala. So that's the future, nti tulina okuembracinga zino system empya eziri multi purpose, nti toilet ebeera ne purpose nyingi nnyo zikupabamu bupami, naye omuntu osobola okugijjamu amasannyalaze, balakolamu n'ebirala bingi. Okusooka neebaza Mukama Katonda okuleeta omukisa guno. Amannya gange akubeera Ibrahim, ndi chairperson omulonde ow'ekisanja kino ekiriko kwe natandiikira emirimu gyange n'olwaleero. Ekitundu kino mukisanze nga kirabikako bulungi, mwe mukisangidde mukiraba nga kibi nnyo, naye ng'ate we kiri kirabikako bulungi. Emirundi giri egy'emabega twafuna wano twalumbibwa ekirwadde ekya kolera. Obucaafu bwali bubi nnyo, ng'embeera eri wano ku sizoni ng'eno nammwe temwandyetaaze kubeera nga muyingira mu kizinga. Naye olw'embeera nti we natuuka ne tutandika okuddaabiriza ettooyi eyo, nga abantu abasinga obungi beeyambira mu buveera ne bakasuka waggulu ku mayumba, ate enkuba n'etonnya, n'ogenda okukisanga nga ddala mazima gennyini ekitundu kizze mabega. Naye we twatandikira nga embeera eno tooyi yajjula, tetulina we tuyoolera, tetulina bimotoka byolamu,
kazambi oyo naye nga ng'abatuuze twekolamu omulimo ogusonda ssente okusima ate kazambi oyo mu kinnya kiri wali emabegaawo njabbalaga we tusima ne tugenda wansi ate abamu ku ffe ne bayingirayo munda okuggyayo obukyafu obwo okusinga bwe badde ne tusolooza obukyafu obwo ne budde ebbali ne tuzibikira ne tulyoka tugenda mu maaso. Mu mbeera eno neebaza nnyo ekisanja kino ekiriko mwami Mukalazi Senkandwa nze ku lwange ngamba nti kitukoledde awamu ne bakansala kubanga okusaka emikwano gino ejjajja saawa eno okutuwa toyiroti efaana ng'eno simanyi ngeri ki gye tunasomesa abantu ab'ezzinga kuba abasinga obungi tebagigendangamu toyireti ey'amazzi okumugamba nti toyireti eno tegendamu bigoye tegendamu bipapula byonna ng'ate eno olusi ng'abakyala bawakulamu embuto n'azinga mu kiveera oba mu blanket n'ajja n'azizika mu tooyi eno n'akasuka omwo naye ng'ate enkola eno gye butuleetedde olwaleero nze ndi musanyufu nga chairman kubanga toyinza kuzizika kintu kyonna nti ogenda kugipakira omwo enkola eno neebaza nnyo ekitongole kino nese kwebaza kubanga kitukoledde omulimu gw'amaanyi nnyo era nensaba n'ebitongole ebirala bwe bibajja ebiri bituwa omukisa kubanga bw'otunuulira Buganga eno nga bw'ogiraba tulina abantu bayitirivu nnyo tetusobola akantu kano akalimu obuzigo obuna abakyala bubiri n'abasajja babiri ekyamazima tebutumala okujjako nga tusimbye layini era naye nenkadde tujja sigala nga tugikozesa naye ng'ate munda yajjula tetulina ssente zisobola okuyoolamu kazambi oyo yenna nze nga chairman n'olukiiko lwange twekolamu omulimu ate ne tufuna ssente okubanga tufuna abantu abatuyambako okusima okujjamu obukyafu obwo ng'ekyalo tugezaako okwekolamu omulimo nga ekizinga kyemulaba tugezaako okusima kabuyonjo ng'ekyalo naye tetulina busobozi busobola kuzimba kabuyonjo nga eno era twebaza nnyo kubanga ekitongole ekyaleeta eno twafuna ate enkola ate empya nnyo mu bulamu bwaffe kuba tetubirabangako nyabo